Mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Waliwo abambuzizza ebibuuzo ku kijanjaalo ekyo ekinene ky'olina okusimba ewaka kikuyambe mu kugoba emizimu, emyoyo emibi wamu n'abasezi abasera ennyumba, abasera ennimiro. Kijanjaalo ekyo nakibateerayo ne mumbuuza ku bibuuzo ebiwererako ddala, naye ng'ebisinga byali byetoolera ku kibuuzo kimu nti sisobola kukisimba manju oba ebbalibbali, tesobola kunkolera ku nsonga eyo ey'okulwanyisa emyoyo emibi egiyinza okujja ewaka. Kakati ekijanjaalo ekyo eky'amazima olina kukisimba miryango. Ku nsonga eyo olina kisimba miryango ebweru w'ekikomera. Njagadde mbalaga ekikomera ekyo, waliwo gye ntera okuyita eyo waggulu ku lusozi, waliyo amaka g'abagagga eyo. Njagadde mbalaga ekikomera ekyo, waliwo omwami ono yakisimbira ddala kuliraana gate. Kati nammwe kye mulina okukola, kuba kino ekikomera nkiyitako nnyo era nafaayo nnyo okulaba nga mbuuza oyo akola nga asikaali akuuma ennyumba eno. Nasobodde okukwata ka vidiyo mu mpolampola awola awenkoona we yakisimba. Okudda eno woolaba geeti, kugamba yakisimba kumpi ne geeti. Kati oyo yakola ekintu ekituufu. Ekyo kye mbagamba nammwe kye mulina okukola. Mukitegeera nga bwe mulaba amaka manene, teri mwavu azimbayo bagagga, naye omugagga ono kwega yazimbye ennyumba ye bulungi kuba mpya, ekyali mpya, n'azimbako emabbali ku kikomera kye, n'ateekawo ekyo ekijanjaalo ekirwanyisa emyoyo emibi, n'akisimba bulungi okumpi ne geeti nga bwe mulaba. Nyagadde ekintu ekyo nkibalage, nammwe mulina kukola bwe mutyo. Mmwe ababuuza temusobola kisimba manju, nedda, okisimba kumpi ne geeti. Ebibeera biyingira byonna kiba kirwanyisa egyo emyoyo emibi, empewo embi, empewo ey'obulabe yonna, naddala eyo n'emizimuzimu egyo egiyinza okumalako emirembe, abalogo, abasezi, byonna kiba kibirwanyisa bulungi nnyo. Mulina kisimba miryango nga bwe mulaba omwami oyo we yakola. Era bulijjo mpita ku kikomera kino nga neebuuza omwami ono nga ndabya ddala ng'ategeera ddala bulungi ensonga. Yakisimbira ddala ewantu ewatuufu nga bwe mulaba. Yasimba emiti emabbali w'ekikomera kye, nakyo n'akiteekawo, naye n'akiteekera ddala kumpi ne geeti we yakiteekawo ennyini. Nabuuza asikaali n'aŋŋamba nti boosi we yaleeta ebijanjaalo bibiri, ekimu n'amugamba kisimbe munda, ekirala n'amugamba kisimba awo. Bw'atyo yaŋŋamba oyo akola nga asikaali akuuma ekikomera ekyo, kuba nnyumba bali mu gimaliriza. Mukitegeera. Kati n'olwekyo nammwe we muti we mulina okukola. Ebijanjaalo ebyo birungi nnyo, ekyamazima nze mbabuulira. Kuba kambabuulire, mulaba amaka g'omu byalo eyo, amaka g'omu byalo gaabanga n'emiti egy'enjawulo mu maka, mu luggya. Emiti egyo nga giyambako okukwata empewo ez'obulabe, egyo emizimuzimu emibi nga gikoma ku muti ogwo. Kati eno mu kibuga nammwe muteekeddwa okunoonya ku bintu ebyo ebisoboka. Kati ng'ekijanjaalo ng'ekyo kirungi nnyo okukisimba ku kikomera kyo, awo wennyini okuliraana ku geeti yo, oba munda mu kikomera era okuliraana geeti yo. Kiba kijja kukuyamba okulwanyisa emyoyo emibi okujja mu maka ago. Mukitegedde. Njagadde mbalaga ekikomera ekyo, mwabadde babuuza ekibuuzo ekyo mukirabe tiwe mutwe mulina okukola. Kuba ekikomera ekyo nga bwe mukirabye, omwami ono yandibadde akisimba eri ewasemba emmanju, naye yakiteekedde ddala wano emiryango, wano okuliraana geeti ye wennyini we yakitadde. Mufube okulaba nga mubisimba. Ekibuuzo ekirala kye mwambuuzizza, tubifuna tutya ffe ababyagala kuba eno tetubiraba. Ebijanjaalo bino gwe singa obeera osobodde okuntuukako, tekirina buzibu, mbeera nja kuba nkuwa ensigo ogenda osimbe, tekirina buzibu. Nkirina bulungi, nakisimba mu bungi ate biteekako. Kati n'olwekyo gwe wenna ayagala ensigo, WhatsApp yange yiiyo mugiraba. Sindika ka message ombuuze oli ludda wa, nja kuba nkulagirira bulungi ojja onona ensigo. Bw'onaaba osobodde okujja mu Kampala ojja kuba ogifuna bulungi nnyo ensigo ezo, ku lw'ensonga nti nzirina mu bungi nnyo nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Kambaye WhatsApp namba yange. WhatsApp namba yange eri 07777 847 34
01 yeeyo WhatsApp namba yange. Nja kuba mbaddamu bulungi nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako nnyo n'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.